Manywedde chai? Mama yonna gy'oli ofuna ekifo mu mutima gwe otusonyiwe wulira omulanga gwaffe. Mama oba ofuna ekifo mu mutima gwe okonawo gye tuli tukulindiridde. Tumwagala. Tukwagala. Nsaba mama gyonna gy'oli tusaba okomyewo. Tusaba okomyewo tukalubira. Mbeera ki ebakaluubiridde? Taata takyasobola kugenda yakkola kati tubeerawo nsinziira olugamba mukyala wange nga nkwegayiridde n'ekisa nti bw'oba gy'oli eyo abaana bano balaba gwobazaala tuvudde wala n'abaana bano gwobakuzizza era abaana bonna bayise mu ngalo zo okula. Mbadde nkwegayirira nti ogumidde ebizibu bibadde bingi nandikusabye osobole okubeera nti waguma mu kifo otusonyiwe oba nga liwe nakusobera entamanyi naye omwana gwe baleeta naye mwana wawaka. Omwana omu takusuuza kugamba nti olika amaka jangu tudde awantu wamu nga tubadde tusobole okuuma abaana baffe nga kuba tubadde tugumidde embeera yonna ebaddewo teri maka gali bulungi. Ntandike mbadde samuze Aruna Atu. Hello. Good afternoon to you. Today. Satu. Satu. Naye kirungi nti nze nga taata yenze akontolinga abaana bonna lwakuba abakyala bo basobola okugenda ne baleka abaana naye ate nzisobola kusitula abaana bange bo bagenyi bakyala bukyazi ne basimbuka ne bagenda. Embeera tena bakunzotowerera nti ebadde yamanyi nnyo naye ekikusinga okunzotowereza wakubeera nawokola ki n'ekyokuliisa abaana bange. So awo ensinzira okusaba nti abazalisa bonna Mama Fiina abeokulembeze bonna buli muntu asinga okulumirirwa abalokole njasaba nti Mukama n'abanga musobodde okunzira okujja ajja kubaddizaawo munansonyi Oluganda sirumanyi bulungi naye nga kyensinzira. Osanga n'okulukula byetagenda kukirika
Kale tunawulizika